Tuwumbude, tusumulude, tukomyewo nate era nze nkugamba nti kweno kyano nkuwa kasavu akanyama kasavu kanyama bwe nkuleta ku kino bwe nkuza ku kino kyewali werabidde nakyo ne nkikomezaawo mukwano olunaku lwero nina Jean Nakachwa tuzanya naye mu bakambira Drama Actors mumanyi nnyo kati nawe njagala omumanye nnyo agenda tubulya akawombo n'akagga akasozi n'ekikko n'amajjuzi n'olukalu nyanja n'olwazi byonna tubeere nga tumutegeera. Jean, how are you doing? I'm very fine, thank you. Ngenda kubanga tugenda maaso bwe tudde mabega bwe tudde musaidi bwe nkusima nti bwe nkuomogola bwe nkola ngono ngenda wala ngenda watono. You're looking lovely. Oh, thank you very much. How do you maintaining okubeera otya okubeera what? This oyina okwewaayo. Okwewaayo nempapula omanyi nze ndi muntu wabya Europe nengenda mu kwewaayo kufuna butuuze okwewaayo kwe kenyini weeyagala. Yes. Abakazi beevaako ne bateyagala. N'abikoowa naganze bye bintawaanya nze mbikooye ne waba exercise tugeze. Yes. Natazikola. Oyonze oyina Jean okumbulirira nnyo ekyo ekintu obeera kingamba naye kyaŋŋaana. Nakugamba nti gwe problem is sweet stuff. Obuzibu okulya sweets. Kunywa sweet. Oyonze kati buzibu bwo. Nyinza omuti ekintu nyinza kyejjamu ntya. Werekerezaako once in a while. Yes. Werekereza because to maintain the figure okubeera nga tulina lubuto. Kano katoli 8 bwe tuba mu ngoye. Awamu nyambala 6 8 eba nnene. Nyambala 6. 8 supposing oba mu America. Nenga UK 6 is good for. Oliwa 6. Yes. Era kano ka dress ka 6. Yes. Okay. Ndozo okubeera bwoti gwe tozaalangako mwana nono. Anti omanyi ffe ebiso batusala ebiso kweganoga ate engeri enyina ekiso nange bansala. Nawe oyina ekiso Jean kweno flat tummy. My first born yali wa Caesar. Yes. Nokola otya walusiba. Nsalusiba. Lwaki golo lwagenda ngeza ffe ziri zayimbulukuka. Ezo olulo olabika gwo luyambako. Ntya. Okuyimbulukuka. Byolukozesa, byoluliisa, byetalufaako. Tolimbye. Nze bwe ntuuka okulya emmere yange we. Omanyi omuntu okulya n'agamba kamasina nagasetuka. Ate kagasituka oba banyongereyo akatooke mazewo nkoze ntya. That's good. Webale tuggulirawo. Kanzigulewokko. Yes. Yes. So omukyala ali eyo gwe basaze ng'ayiri mu kusenganze mubulire naye abeereko bw'ati. Omukyala gwe basaze omanyi buli woolya emmere. Emmere enaanuula olubuto. Buli lwolya ennyo emmere lwawo okukuba. Yes. Ate waliwo kye bayita metabolism gye tuba nayo mu mubiri gwaffe ekuba emmere. Buli wookula omukazi slowing down. Kati metabolism yo slowing down. Aye nali olya ofenka. Kankita kufenka. Wakinyonyerako Bruno ekintu naye kati nange kimbuulira nkitegeere. Ekintu kino it would be good omukyala okulya small portions at a time. Nze we mbandi ya mmere yange gyendya oganoga nti nkulaba walinga tulya mmere n'ogamba tekekana na kamera eyo nenze ndiezo kamera nga 7 tokiraba nompa entono nvaawo nkaaba so nga ate kirungi kuggwe lye entono oddemu olye after at least 2 hours oddemu olye kwega ebitono ebyo byotekako naye n'olya obuto ne luvaayo nawe olanga banange ndidde olubuto luvuddeyo olubuto olukontroli nga kiba kizibu okujja lwangu naye okuvaako kizibu olugini bakuzaddewa bwe tuvaako ate mu figa nga ogamba mu kyalo eddwaliro byonna bimpi eddwaliro banzalira Namirembe mama ngamba nti banzalira Namirembe nti namuluma okukamala Bambi we nabanga neddalu nga ndi muto nga mwana gwe kiwavu nnuma. Oh dear. Era mama bali bagenda mutwala ku kiso tebereza emyaka egyo banga nze siru wakati omuntu mulongoosa uli byali byebiri byalinga wongo omuntu bamulongoosa naye nga okuchuka ndi gundi bamulongooseza nga basima naye waka yazengulu bane bamulongooseza kweganga kinga kutya bali bagenda mulongoosa naye omusawo bagenzi bakitegeke bamutwala waliwo omusawo yali asoma busomi busawo ayitawo ate awulira ekisa kize ky'amaanyi nyaga musawo nga kino kiza te ky'amaanyi bannange nga nfaso okujjonkebereko so ate uno mwana ajja nolyo okubutuka yes oyogedde awo wenyi tusoke tubeerekawo mu kuzaala nawe abaana bakulu omwana yakuluma kibuzo omukyala waliwo abagira buze pa
Mina wekawempe wano. Nkutidde. Azala juze somero. Wanje? Bwate bamuluma. Azale nange none yakana. Akampi. Anzalire nange. Omwana aluma. Omwana aluma. Omwana aluma. Atole tozanya nabisa. Kukwata corporate. Atengo luyimbye bubi nnyo. Mpulira. Omwana bubi nnyo. Nduleke. Nduleke. Omwana akuluma ati. Omwana yannuma. Omwana okusooka kwa ngende ku firstborn wange. Ije gwenjagalira. Ma firstborn nali gwali mwezi gwa Nsenene. November abera mwezi gwa Nsenene. Ziba nalia okubanga ndufunye. Paka nga bukimu ze wayoya. Katika ngame nga nfunye bwe nalufuna. Nali muto ddala. 16 years of age. Oh mama wali muto. Nenga bukimu chenengera mtu mwana wa senior 4. Mtu nganuka bukimu nganchirya. Bambi. Kati lukula. Soko linde ngati lunakula. Omwana ali mutulaba wa 16 years. Omugamba kina yafune. Omwana wa 16 years old please. Nze wemba naye mukama yannyamba. Nenzaala omwana embera successful. Yes. Ense ekyuse. Omanye ense etambula. Geragera galuda tunagikwata. Yes. Kati etambula. Nze wenavazaalira omwana nga ndropinze out of school. Mukama nnyambi embera successful. Naye mukwano mulembe gwagala asomye. Naira office asomye. Netigala asomye. Yes. Na buli kimu asomye. Don't dare. Soma. You find everything. Eshigeze iyo yali mistake. Yes. Yali mistake. Yes, yali mistake. Na ye omwezi gutuko gwa November nga ndi dio lukulire ddala. Ensenene mpitirivu. Nali ensenene akatasa kalamanzi jukira. Nange nayabe. Akatasa okamanyi. Ya. Akeda akabikulanga kati yanga buli muntu antunula gamba bannange nga naye ni lulugutya. Nga neko kala negalya mu nyumba nenzirya. Wanga nazisika bandaba. Nebalozo genda bagabula. Ngenda gabula. Sina gwe nga nino mulu mungi. Mpulira. Mukwano gwange ali eyo ngoli mukulaba chano ya feno nguyagala nyense ne tukubuzaako. Ate no teyeddira. Naye nze nzimugamba. Era. Obuziza. Yegwaze eddira. Nze eddira munne nakola kyo. Osise ozingiza we gali. Nziridde ne galide nziridde katasa nkamaze. Mama aliwa. Mama ali yafa. Mama afa nga ndi lutu lwa myezi. Tiyamanya nakumanya nti ndulina. Tiyamanya nakumanya nti ndulina. Naye ekiro ekyo 19 ekiro tolwannuma. Omaze okulya ensenene? Omaze okulya ensenene. Kakati bagamba walidde nnyo ensenene. Naye walidde nnyingi. Walidde nnyingi nengende manju. Tewali kyendaba. Tulongera kunnuma. Nsenene nga tulowooza nsenene. Paka mva mutoyi twali kya happeninga. Lunnuma nnyo twali kya happeninga. Era buli mwana nsalya gwa nsenene. Nempulya nga amazi ganto. Bwenti. Kagamba eyo yali kansundwe tudduke mu ddwaliro. Ng'omwana atuuse naye nga nze ndowooza nsenene. Era oyo yo olumi bwe mbuteekamu ensenene. Kwagaba ensenene twakuluma. Mwannuma nga ensenene ze zinnuma. Kakati owokubiri. Hala. Okubiri era wali ensenene kolowa. Wali ensenene. Wali gwa munaana. Yannuma. Nali sinazirya ko zinakubaayo ne bantwala Lubaga. Yoyo namuzalya Lubaga. Omukulu namuzalya Namirembesa Albert Cook. Omuntu namuzalya Lubaga. Ne lunnume ennaku 2. Nganvaako nevvu bweri. Tino bwe nnekolako bwenti. Nganvaako evvu. Banna yirwa. Yannuma yene mutegeera. Nga balinda bagamba baji nti naazaala. Nti ajja kusindika nti tulinde. Ne bakusala. Ne yasoka bayita vacuum. Bakola vacuum. Yes. Sijagala eyo. Vacuum. Naliko ngamba kuzala nga bava kunsala tuli awo omanyize enzimba omukono ginnuma n'amabere. Omusawo najja nanyumya tumukoze vacuum naye ekibadde kibi. Ng'omwana yakutuse. Yavayo mu pieces. Mukama mulungi nnyo mwana wange mulamu. Mashallah. Era buli muya buuza nga nti bamukoze vacuum mwana mulamu. Munne baza Katonda bombi bali healthy. So omwana aluma. Omwana yansiika. Wow! Mukunsiika okwo. Ate ne bansala. Kati nze bankola bwe bati bampaka akatiko. Omanyi bana abantu abagaka catalyst. Byebyo. Byebyo. Kanyangu ate omwana nga wange yali bridge. Nga yekiise. N'atasobola kuyitawo. Ate ne bansala kwagana enfuna 2. Obulumi bukulumye? Yes. N'olukino n'oluwulira. Bwente we nali. Luluma. Kakati nze nga okyabuuza ko enkovu. Awo kati yawa nayo we.
lwaki bakufala bwe bati anti nze ni wa 1900 nedda fe tulina eno kano ka sanctuary eno kali aba 1900 mwabayiza bati kuva kukundi ne bakka oh dear yes so kati bana aba .com ke kano walefunyeko obuzibu ku lukindolo ne lunuma ne lukuddamu oba something like that nti bwe bamala okunongosa nenzireka nembeerawo after like a month ngene kola ekintu ekizimbya wano nga kinga ayidde omuliro ayiki kino okugenda mu ddwaliro nga lutana mundeyo naddayengayo everyday nga bansonseka mu gozi munda bamujjanga mu enkeera nga jjudde na amasira lwatana kyokka nga ndi mukazi mutono kubanga nzi kubadde amadde mutono Bambi nga walaba waliwo omuzannyo gwe twazannyako ne bagamba giri bamukozesa olukindo yes gwali mbaga yakoni batubanja mumwakuliranga muri bajasi obayo twalinga bayayi ba ku luguudo okay simwe muri abayayi ba ku luguudo yes batubanja kati Kawenja yali mukama wafu w'abayayi nanninya wano weku ekigere wano katunanziti what yoyo katemba mwagala nnyo naye banaye bakwano bafa batula tubeera mu stage ko naina fe tufuna mu challenges omanyinze kye natuukako oba waliwo wazanya embaga yakoni nali UK katinze nali mu America wali mu America katinze ntwali ku stage kwolo ogambye Kawenja yali leadinga yes embaga yakoni yali Chris Kibukutu yes ono omutegezo manyi bulungi nnyo koni yanstula nali kakazi ka lugezi nnyo mu lugezi nnyo nanstula nakubawo omutwe audience yona nega wa nenda ba black na blacking out ku stage ne bazawuka tena oluvanyuma ennyo nenzira engulu nengenda ku stage nenzira naye abali bakulanga okumyewe bagamba kiki bona kakazikala abala bajja backstage bagamba abana ne banyumiza abantu bonna obwedda bali wano omwana yankuba nakuba wakatwe Allah nanga kusula ungo ina gwawo otya simanyi oba nagwawo ntya naye yalina website bakuba ku kitanda yali nansitula ku kitanda kati oba nayitako ntya bwenti nenkuba wehutupa epiye byeyo nno byetuyitamu olulimi ki twalangira mu katemba nkuyo yogera epiye olulimi ki nti omutwe omunene twabyevumanga mpugwe naye nga lulimi gye luliwa mu kiyiiya baana bakigattawo bakiyiiya bali kuyiiya tugenda mu maaso jini oziddi mu katemba nagaye bwetukudde eno katemba ono nga muzeemu ddi nti nga ndi muwere nga ndi muto yes manganze kuva ewaka batuddemu abo basatu babiri ngobayiwa ntimanga nyimba nga nkola ki kaga nava buto nga ndi munakatemba era mama wange yagamba nga oyo najja kuba kazanyirizi naye we nagenda okuzanyira nga she's gone teyalaba ku talent yange nengera mu ssomero naye yafa ye nga ntandise okuzanya naye yabijjanga muntu ajjalabe nengenda mu ssomero nasare nzijukiranga mu kimu kibeeramu nga kiki kyembulamu nga mu kimu kibeeramu nengenda mu primary nga mbibeeramu nga nze nentuuka ne prefect wa drama Echagolo Road Primary School wawo mu abaana baliko fe twali wali mu kibuga natwaza nasoma mu kibuga mu Kampala we twabera kuna kibuga mwanga muri Chagolo Road wali ani wacheka mukwano mall what awe nasomera wali mwali bakabi mwasa tulanga mmeka nsimanyi utozijukira bya 1900 kati no jini tunyumya kuno nakuli wano ku channel ya Leila Kachapizo tuinako ekintu ky'enkovu okay omuntu natumiza sika oyinayo sika gyotalierabira ku mubiri gwo okusoka nayinanga sika eno edigwo eyino kino kyola bicha round yawo kyendaba plus awo nyola doluga wano wenyini wali wabacho awo form yantebera ku ssomero nga nkyali muto eyo si yamanyi nenzija nenfuna eno eya baby obukindo eya baby okikinta na paka weruona yes naye nenfuna eno chichechu bere eva wano paka wano eva eno paka wano banzija mu nembirizi wano njagalo bankula wembirizi sibya kwogera kusaaga enkovu eyo nakeera kumacha nalina problem y'okumira natandika ngandabikanga na ulcers ngabanga ulcer ngabwe ndi amatoke ganketa gamenya tegagenda tegakkirira kakati nekigenda nga kikula amatoke nenga vaako nenga ajja konzekka ntandika kulya mmere endala
nengendako for check up na mirembe eyo omusawo nangamba nti ulcers zo oyina acid mungi mu lubuto bannaki nankubira diaphragm nankubira olubuto bwe lubeera nangamba nti bw'oliya ekintu ekirimu acid yenna yandibadde afuluma aba gas yandibadde afulumanga emabega muntu aba passing gas every time. Yes, kugamba kibi kirungi kyandibadde kibi okubeera ne acid omungi ata excessive. Tumulina alina tuyamba okuwemera okukola kikola ki naye bw'asukka omungi aba mubi ate n'oli ekintu oluusi ekimuleeta naye yongero n'aba muyitirivu kyokka owange nga tayita mabega nti ng'asinge mufulume owange ng'alina kuyitanga eno era ng'oluusi nyinza okuba nga nsirise ntudde nebajjagala nga kalenga asumula soda nga kafuluma nga mpulira nga like gas nga ajja mungi kati problem nangamba problemu yo gasi wo agenda najja afulume ng'oluusi nakyolya oba ng'okimira n'alwanira mu mumiro awo nekyomira tekikkirira naye ayagala kufuluma tafuluma nayo kyawo kati nga yayokya omumiro gwonna omumiro bw'oba olya nangamba bw'oba ng'olya guba gulina lastic gwasama ne guddamu gwasama omira ne gwasama ne gukkiriza emmere n'egenda ogwange nga asidi yagumalamu amaanyi kati nga guli weguti tegukya bulawo nakugala. Yes. Kati awo lwaki tombulira kuba abaami b'omunsi yonna balina ulcers abakyala balina ulcers kiki obagamba yaawo abakyalina zino ento eziwalina ento balyoke bagamba ekyo bakole batya ulcers ng'ozifunye genda mu ddwaliro ng'obudde bukyali problem gye tulina twewina self medication omeprazole n'ofuna ulcers n'ogamba nti bambiretereawo kino nobeera n'ekibajjagala ekyo kitakuggwako n'ogamba bandeetereyo ku buweke noba n'ekigulo ngamba bandeetereyo simanyiyo waliwo ebyeru ebiringanga amata bamuyitaani oyo gwe batera okunywa neweewe eddagala magnesium ng'olina obukebe tule bbiri gwaggwamu gwe weewa bwewe mukwano you don't know what you're causing to yourself tomanyi kiri mu byenda byo tomanyi kiri mu mumiro gwo bwe nali nga simanyi naye wengenda mu ddwaliro ng'omumiro gwaggwamu dda amaanyi omumiro gwaggalawo ng'emmere gyendya kati emmere yamenyanga nnyo nga njirya era singa ojjukira emyaka egyo natambulanga nnyo ne flaska nga nnywa bunywi emmere bwe yandika okumumenya nze nenva nekulya nga kuntamye kati noze nga mmanyi okuuma sayizi kiri nga tujjula n'ogamba ompeeko kati temupa kino nga bulwadde nga tukalimbisa bubi kyokka nze sigenda mu ddwaliro nefunyayo budagala nembukozesa dinayo endyawo kakati nembeera nengenda mu ddwaliro kutuukayo ne baŋŋamba nti asidi wo mungi omumiro gomalamu amaanyi olwo emmere gyendya nina ojjukira nabeeranga n'amazzi tebampanga mmere nga sirina kyakunywa nga nkigaana kubanga nga emmenya mu kummenya okwo nywa mangu akyokunywa nekkirira nemmenya oluusi amaziga ne gajja emmere terina gyeraga bwakyalumu ennaku z'omwezi zaali November something 2017 I do remember in November nakeera ku makya nga sobola kwogera ng'eddoboozi ligenze mpita ndi babiri ngezeko mpita omwana nga mpita nenga terifuluma nengamba mbadde ki ngezeko kwogera nenga mpulira eddoboozi terikola ki terivaayo nengamba mbadde ki nenyanguwa nenkubawo essimu nengezako kwogera ngamba mamina ensambya nti ngezako kwogera nga tawulira kyenjogera nanga ajangu mu ddwaliro nenzuluka ngene ensambya ntuuka ensambya omusawo nangamba nga saaza nnyo nasakadde bulago nga saakoza kiri ngamba naye eddoboozi lyabadde ki sina sitenyiga nti kifuba likirizibye nangamba jangu nengene ensambya ntuuka ensambya nebaya recommendinga endoscopy I don't know whether mugimanyi endoscopy bakuyingizayo kamera ne bagisindikayo yasimu kamera etya kamera kali yako kamera kali kuruwaya ne kasindika ke kala bakekiriyo bakatekana ogendo omira bakwasa mako ine kintu bakutekayo mu kawana yasamanyo ne kikwatayo nga tosa kuddamu wadde okubunira ningenda endoscopy tepasa gikola saawa eyo naliddeko oyina kujja nga kulya ddayo ojje nkya saa 12 ez'okumakya. My God. November 28 nenzira y'ensambya ku makya nangisasola ku olwo nenzira y'ensambya nenjifuna
bwenfuna endoscopy bagisindika yo. How does it feel to swallow a camera? Very uncomfortable. Oh God. Very painful nti basindikayo ne basindikayo. Kyokka nze wange gye basindika emmere yatula dda waneeno yaziba wo basindika. Doctor okumala bifaananyi ebyo bitwalya doctor yaŋŋamba nti olina operating as soon as yesterday. Naŋŋamba gwoyi nangamba webaze Katonda olina munnyo emmere ebadde epayiringa bulijjo olyange epayiringa talina gye kkirira eremera wano emmere eyo bwebeerawo nesigalawo olwaliro n'enkya efuuka amabwa efuuka butwa emmere yekola amabwa mu bulago muno era avaamu kansa bw'oba tofunye kansa yonga ekoze mabwa eyinza ekiro okudda n'egenda ku pipe ey'omukka netulaawo neguziba noyitira abantu oluusa bakeera ku maca nga bafudde naye ne bagamba bayalidde ki oba mwadde ki problem yeeyo. What? Inze doctor naŋŋamba nti stage obadde ogenda okuddako obadde ojja kusimukanga ekiro ng'emmere eri mukamwa ekomyewo ne mugamba doctor nkifuna nze nasimukanga ekiro nga neebase ng'emmere mweri mukamwa nezuuka mu kinaabiro nga niyangazisema nenjiza nenjikola ki ng'olwerwana terina gyegenda tekirya tekola ki. Oh my God. Naŋŋamba your operation was to be as soon as yesterday. Naye enkya nna bwe nnongoosa luli nina bwe nnongoosa ngenda kulongoosa nga 5 ku birthday December. Akigambye ekyo mu November 20 something 28 olwongedde more days anongedde more days wabula ntidde nnyo n'okulyambulya sisobola naŋŋamba naye ateddayo oliye nga musawo ngambe teyitawo ndi kati ke bayisizaawo ko ku endoscopy ne banyigawo byakkiridde gotta obummonde kola biki lya manya basawo boy bali lya. But I was like, ngende ebintu bizibikire binazibikira pipe nfudde ndese obwana bwange ndese Fabia kwegamba obeera weraliikirira by nkenzijukira obulungi nti waliwo embaga ya muwala wa mwami Senkubuge Pavin Senkubuge. Yes. Nengenda nenjibyako neŋŋamba nga nenga nina ebirowoozo bibiri twali munyonyo. Yes. Was it munyonyo twali abantu bana abali ku mbaga kuno kubagenda okusemba okundaba oba naavayo mu theatre oba kubanga nabuuza nnyo omusawo nga tutudde yampa 1-on-1 Dr. Bawano tulina ddala ba specialist bamuyita mwami Mugisa bakulongoseza wano ensambya CUSUK wano ensambya akola watu wa mirundi 2 case clinic n'ensambya sente zivaalinga eriza nnyingi nnyo eno za kaleekale naye nga n'eza kaleekale aŋŋambye nti beerawo n'obukadde 12. Oh my God. According to what will happen ziyinza okusuka 12 oba okukoma mu 12. Operation is major. Ne mugamba musawo ogenda kunsalawa kubanga amanyi omubiri ogumusibye bagenda kunsala wano nanga nedda ngenda kusala wano teyakusalako obulago okujjako obulago okutereeza kuba kubajjula wano tebasalako obulago nange neebuuza nenga musawo ogenda kunsala wanga mumiro guzibye nanga ngenda kusala wano wempita njijawo ribs ezimu ne tuyitaawo ne tusikayo omumiro ne tukola bitwagala naye okumala okunyonyola operation wegenda okubeera asooka nakuyitiramu bwe yampitiramu nga olunaku lweyaŋŋamba nti operation ye badde erina kuba as soon as yesterday. Nene mwana yimu mukati musawo ogenda kunsalawa ngenda kujjamu embiriizi zadamu nakaawa yagamba nti mpita mu mbiriizi nga simanyi nti oba bazikutulawo oba bazijjawo kwegamba ebimu gasala agenda nnyo deep kubimanya but I want to know. I know. Yes. Nengenda nembeera ku mbaga eyo naye nga appointment maze ogikola maze n'okusasulako deposit bamaze n'okunkwatira room mwengenda okubeera nga nina okureportinga nga njijukira wajja kunaku lina reportinga nga nnya ninetwalayo brother nge yantwala omugenzi nengamba wanaddayo eka nafuluma ekisenge kyange nentunulira ebintu byange Bambi nengamba oba naakomawo mukama genda nange nenfuluma ekisenge nengenda ng'oli mulamu nnootambula twali kunaye ku mukolo nga simanyi nti amazina gwe ng'olaba we tukomye nze naye nga sala kyogera naye nga ngamba kanze amaza nensina amazina nkamba bwe bebanajjukira ndabika oba naawona oba nangeyitirawo n'okufuluma ewaka wange nengamba naakomawo olwo wali okyali Mengo nga nkyali Mengo nojja olwo ntuuse mu ddwaliro nga balina okunkola check-ups okulaba omusaayi nina ogumala
wa group ki senga gunzigwamu nga balina okumpa omusaayi okuteekako ECG omutima guli gutya bakolezo gyonna checks olwaleero enkya woyingira theatre naye nkuddeyo kakati ne mabega olunaku olw'engenda mu ddwaliro nga ntidde nnyo ng'omumiro guzibye nga sobola kwogera bankola endoscopy nsangawo omwala omulala naye abakola endoscopy ayina problemu ng'eyange dokita ayogera naffe sente ziri mu milioni 12 zolina okuba ng'olinawo mwata zirina ate nga preparation eri as soon as yesterday bani bade bakulongoosa jjo era mwana ngamba nze nfudde nange saazirinawo as such nti weeziri naye nakubira family yange omuntu gwenasobola okukubira yali sisa wanganzirako ne mugamba biriwe ebiti newe ebiti omumiro gwange gwaziba balina okugulongoosa amangu ddala yaŋŋambirawo nedda tebagulongoosa ne mugamba sirika saagala kati kuŋŋamba nti tekisoboka njagala muntu ampa courage saagala muntu aŋŋamba nti kirekeekolawa kubanga dokita ŋŋambye mu maaso togenda emabega togenda unless ng'olongoseddwa otherwise nkwerabidde okugamba bankola endoscopy bansikayo akanyama wali emmere we yavundira wonna mabwa baagala kulaba kali cancerous nafuna dda cancer oba simulina dokita nangamba nti okuzuula nti cancer result zidda mu weeks 2 naye tulina okulongoosa wakiinewo kinajja nti omulina nga naye olinawo sizzawo kakati nina obweraliikirivu yandibanga cancer ne mugamba Betty totawaana yatya nti nedda balina okunongoosa oba njagala oba saagala omuwala bamulongoosa oyo goga saamanya nakomaawo okumumanya nange nengenda ku byange nange ntandika kuma masimu nange ntandika kugamba famire yange kunoonya bukadde obwo zibeerewo kubanga ng'olina okusooka okusasula ku miliyoni nga ziizo kati bankebera nsulawo bampa dokita najja nayogera nange nangamba Jean tugenda kulongoosa enkya nze ngenda okukola buli omu yajjanga nakweyanjulira nze nja okubanga monitoringa blood pressure yo okumanya nga tukulakulanye bajja ne bakubabuulira mbaali awo mulala najja nti nze ngenda okukuba caliform nemanya nti nyongeramu wakyali nyongeremu oba bamaze mu reversing nali simanyi ne caliform bali mu reversinga bamugjamu nga bamaze okugira bakola batya ne bamugjamu nosobola okudda engulu so buli omu ajja nakweyanjulira ne bakubuulira nga ndi mugumu oli ogugyewo obugumu ate kuba osazeewo nasalawo nengamba nti Mukama my life is in your hands sina kyakukola balina okunongoosa naye enkeera bangamba olina okukoma okulya saawa eziteeza ekiro ky'olwaleero tulinawo njagala kulya enkya tugenda kweta kagawuni olina okweyambulanga bwe wazaalibwa kagawuni ako koosuula ku mubiri nojja netujja ndikunona ne bagamba musawo temunnona nja kwetambuza nti nedda tukutwalira kagaali nga tukutaddeko okujja eno mu luumu nga bakutwadde kagaali bakwebasiza kati ekyo kakinneraliikiriza nnyo lwaki bantwalanga neebase kagaali sawo nja kutambula nnyingire theatre nti nedda si bwe kibeera olina gendera kagaali so that very morning nenzuuka ku makya baba bazedde okuga nti zookuka naaba yambala kagundiko awo wennyini okutawe kwajjira awo wennyini eyadde omugumu yabadde ki sitaani natandika okuŋŋamba ebigambo olaba wano abantu bwe bagenda kubeera olaba wano bagenda kuba emiranga olaba olupapula luno bagenda okuba ku front page kwegamba n'embeerawo nga nina ebintu ebiŋŋamba nti oteekwa kufa ne bajja ne banteeka katala ne bantwala ate awo famire yange ngitandise okutuuka buli omu atuuka babeerewo nga bantwala musawo Betty aliwa ali UK ali ku ssimu tekisoboka abaana bange bali UK naye bantwala nyingira theatre abakutwala balina abamu we bakoma awo ne bakomyawo ate abalala babiri bakwongerayo awo wenawulirira nga sitaani aŋŋamba ebigambo bingi bagenda okumpima blood pressure ng'eri waggulu maama
Omuno Yazza nangama yagenda kwa blood pressure ngenda abali tunyumya bulungi ngamba jini gwe yabadde omugumu. What is happening now? Kati tugenda kufuna obuzibu. Bagenda kukuba kalifomu nga guli wati kakana nenga it's just tosana kuchegamba. Tosa kwa controllinga. Bwentyo ngala mu theater. Chenzi jukira. Theater najinya zigenda saa 2. Ezo kumacha. Kali sawa mnenda chika. Chenzi jukira. Nti sawa zali ziri nkola wenti. Njijukira nkola wenti ngensi. Bakuba jeno. Yo basala ne basala. Ogenda lulaba olukino lyokombuzo bajjeno basijjeno. Banne nebaka. Nina muli okulowooza nti owo omuntu wafaabira bwatyo because you don't know what is going on in the world, you just boom when over. Nzikiza mu Katonda nenga nti abala bagamba nti tugeme ogikola gitya naye engeri gye bakuba kalifomu n'ogendye dda kubanga nze nazuukuka ngensinga ene nnuma buno obuntu buno bana nyinyi basebwe nti banga basala wano kayine nkola wenti nga naye njagala gamba omuntu nti ensingo ng'ennuma nnyo naye ng'osobola nga sisobola nga njire ku ujemi mwana nga jukira dokta bali abo banji batunula balaba odengulu ndo baba balindirira you going to come back or you going kali mpulira Dr. Mugisa oyo yali head of okunongosa specialist ali nsambya awo musajjamu banna Jean welcome back chekigambo kinzijukira okuwulira okiwulira n'osanyuka n'ogamba mandi mula welcome back kusawa mmekoloza tesawa ziri mmeka ne bangambe sawa zigenda mu 3 ekiro eyayingidde bbiri z'okumakya eyayingidde ku ngesa zinakwenda 2. My goodness naye yagala mukwata please kaningese okay na ngamba nimanga zigenda mu 3 ne banjira ne batandika okunyina okunsumulako blood pressure batandika okunzija ko ECG ebyali biriko ebisomo mutima ne babinjanja ko bijjako naye ng'obulumireira pain it's unbelievable, I can't explain it. Nibamvuga banzija kuwobera mu theater obane akatanda ke bakakukalala okunza kagenda okutambula okuntwala kubanga bali mutwala straight mu ICU kunteka ku byuma bango oba monitoring boli ku byuma lungs baba baziseeko bazagenze mu amazi obaziri zitya kugamba it was a major operation ne banzijja ko kunza kano nga ngenda kufanga bo bulumi mbulya kubanga obulumi obwo tebakuwa anything to know you bagala balabe ddala okomyewo n'obulumi obulira so obulozaako kane wala niko kukubedagala ery'amaanyi painkillers okulanti babusirisa naye ng'obulozezza obuwulidde naye n'okunvuga bantwala problem ate bwana baliding okuntwala tebate ngenda mu ICU ate bansoseza mu room ate bagali nidagenda mu ICU agenda kuba kubuma ate ebyo nandi bagenda wulirako ne bantwala mu ICU sijukira kulako ku bantu abamu nga bajja abalala sijukira abalala babangamba bali naye eyo Enkovu gye nnina eyo Enkovu gye nnina nti tebankuba tebakola kinaye bulwadde abantu balina endwadde jini kati nsanga ono nkube kikonde wano nfa bufi nasanga omuvubuka nangamba mama mwamala mutamula mutudde naye nga pain gye nnina wano tajirina ate ye mulamu ne mugamba muvubuka jangu bana bayogera ebigambo ebingi ne mugamba togamba nga bw'otyo omuntu tomanyi bwensula ne mugamba ndi bubi olaba wano mmotoka eno gye nvuga ngivuze lwanakola ntya nnawe endaga naye nina obulumi bungi sina mbirizi gozirina ono munakatemba asaaga nantegeera nagisigala ngaluza nti nsaaga naye abantu balina ebirwadde abantu tebali bulungi waliwo mama misa kiraga nti toweesiimisa yes goyinza okuba nga admiring somebody even to death nogamba mama mukadde and you feel so bad with your life you have just say thank you God kubanga gobulamu bwolina ate omulala tabulina ate goluse mirembe gyolina nze kati Leila okutula wentyo ndaba nokutulanga netereeza nemala nekisombo enti nga mpakuse omujja kunjola mutwale mu ddwaliro anti ekyenda nga kyetugga wano lutute ebbanga kyolukinde emyaka kati giri 3
nawezeza emyaka 3 naye tukyakola ekyo naye ndakutegeeze nti obulumi bwali bubadde nga bungi nga waliwo omuliro gwaka fire nga nokubanga ntaddewo ekinyogoga ekya ice nengende w'omusawo ne mugamba nga olukino luganye nyingidde ngenda kwewingira myezi 8 awo nawo nakale ngambe nga nzizayo mu ddwaliro review biki nangamba Gino ngenda kulya emirembe ku myaka 2 kubanga bwe tusala nerves ziddamu kukula nerves ezo nga nina eddagala ly'emmira erya nerves ziddemu okula neme kuba ne pain naye bonsanga ogamba wow kazi yamala no wallahi abantu balina endwadde abantu tebali bulungi abantu balina ebizibu waliwo ebizibu nga bya ssente bibawooke naye ebizibu nga bya bulamu si byangu yanza bwe tubadde mu covid nagamba nga abantu nti just thank God tuli bubi naye obulamu bwe bugagga so oyinza okwesimisa omuntu tomanyi kyali abantu bwe babeera ku after operation eyo babawayo obuntuntu tebakola exercise eno kola eno gwe bakuwaki bakuwaki gwe wakola operation ndi mu ICU after manga navayo ekiro nensula mu ICU naye nga dokita ngamba nti mu ICU watiisa abadde bali kuli sagala kujjukuba tewandaba najja mu ICU nga gwe mulamu aliyo hey najja mu ICU ensambya nga gwe omulamu aliyo kati no nga omukazi yali asooka ku luggi simanyi buyinza bwa mukama nga njagala nveeyo naye ng'omusawo ngamba nti Gino okuva wano mu ICU olina okufuuwa baluuni nga mulina pate okufuuwa baluuni alabe nti ogifuwamu omukka nga exercise ge baagala okola nina okufuuwa nga baluuni every time every minute every day okufuuwa baluuni ate buno obutini sobola nampa giraavu tikale gifuuwa obugalo bwegolole giraavu ogimanyi ogiseeko mugifuumu bwe nga si sobola what nengifuuwa nangamba tolina kyokola kolola allah wakola nti awo nedda olimba kola mama nze sisobola nga mpulira njulika tambulira nfa nalinamu ewaya gye bayise pipe gye bayise eno wagirawa ogijjukira nga nane waya gye bayise wano negende no mu spinal cord waya yingi oba negenda wa naye nafuwa baluni nga njagala kuva mu ICU nga nti otirikoyo okulaba abantu nefuba nogifuwa tonnaba paka wina kufuwa baluni nenvayo nanga kati kabaso kuba kutwale mu x-ray tulabe amawuggu ago bwe gali because tugayitako kumpi gayinza kuba gayingiddemu amazzi gayinza kuba gabadde gatya then it will determine what to do nengenda mu x-ray nga nina okuyimirira bantu abanjija ku kyatanda mu ICU ne bantuuza mu kagaali aka stretcher nga nina okugenda mu x-ray nyimirire bwenti bankuba ekifaananyi naye ekyo kyenkoze ekyo kukola bwenti nga I can't nga ukikolera mwaka mulamba eyazze ejja ensambya nga werese my goodness so life is short life is delicate life is specious life is so specious wogirina value it and value others and be happy kyekisinga obukulu and be happy because you don't know tomorrow. You don't know how tomorrow is. Inje nsambya nga nziruka titwakiye naawe nonya ndieno banteri ntambula bantu ala mu x-ray nga waaba ne bajinkuba naye nga nfanga musajja yangu yesola kuyimirira sobola yes ne mali nako awo biringa nyabunywi nako waddako olwali badde olwokusatu musawo nangamba bakufumbi njagala olye ettooke otandika lero okulya naye olye ettooke omaze emyaka 8 sigalya ganga tanti kyenyeso bikubaza olowooza lwaki ogenda kulya ettooke nga kisoboka naye ogenda dirya that is the most happiest minute gyenafuna ate nga ntadde ettooke mukalama nogaanoga tekisoboka nendimira nemugamba musawo likkiridde waliwo buli kintu kyolaba nga okyebaliza Katonda nenyumira nemmira nelikkirira nangamba ogenda kulya ennaanansi nemusawoza nnyo tebyali bintu byebyo nga tubikulirawo jini nga tufa ennaanansi anti gasa agenda kutabuka mu lubuto agenda kola atya because nali ennaanansi nenjimira bw'oba ondaba eyo ndetera ennaanansi
Yes. Ola watandika kunywa ne kasoda. Nkanywa. Nywa soda, ndya nanasi, ndya kamlali, ndya matoke. Olya saladi, ndya saladi, ndya obunzali. Nagenda nga mu restaurant, nze mugenda mu restaurant. Ngamcha waitress, nemugamba nti, "Hello. Mwina yo tunda kulimu michungwa bwenjagala." Tia, tuteka michungwa ndikagirita. Yawente stingira kubanga babu mpanga abamu okay nenva unganfa nga sinywa kintu kirimu muchungwa sinywa ntanga wuze ngebintu listinga nyina mpanvu nenga ngenda mu restaurant nti oyinayo kubutunda obulimu omuchungwa bwenjagala kyaka tuteka michungwa kale leta maliganya okay gondi bwato bwabuza ngagala kumanya bafumba poko aga ndete swani ya poko aga wanted tufuma mbizaga mulete mmere yes bono boyina okupima abantu banga olga kyagala okusoka aga yeye tukirina ne bani ngada atalimba yamugamba okutunda buli mugwe ti teteka michungwa kubanga nti abamu bayina alusazi wa kali mpamanya ekyo pamaliga nenga kichenjagala I know life was so hard kati myaka 3 bukyaba nongosa naye baba lunuma ne runjo kederera ne rumba bukirira kati bayina tubuje bandagiridde banga luzimba bana bwana kusanga ko bulinga bu radio call bulinga buki bwali bwacho kati atawo nafuna panic ngomuntu babudda chika na guntunduga awo ngamfidwa brother wange na pressure yani nafuna nalisiriwo bangambira bweru eyenyonyi ate jina gamba naye yalwala bwatyo era Leila nji bwe bagamba nti omuntu ali kunyonyi bamulinza jazike sasira omuntu oyo tosasira abali e Uganda tosasira ki ababaddewo sasira omuntu ajja kunyonyi nga bamubikidde bamwe bamugirira tata bamukidde mwanyi bamukidde mwami bamukidde mukyala we musasire tolaba ennyonyi ogitambula ko ng'ogimanyi ogitambula ko emirundi biki eyo sirigyerabira wali otya kunyonyi gwalinga mwaka nganjiri nakaba all the way no inazi transit yezo zokulinda ennyonyi endala olowooza nti sanga omuntu mu ddiiro olowooza nti yantwala nga yali antute ku kisaawe nga nakamalayo a week sinya ye yantwala by then ina alfred ne mga nti omanye motoka eyo tugitunde kati ogenda kola bwe wali wati nga bwe yakikola nansi nampahaga n'engenda in 4 weeks na ye yasemba yo mujjukira ku kisaawe ne bamumbikira ndieri n'ennyonyi nzija hey tosase omuntu ye operation yali successful buyinza bwa Allah anti chemba nganti mukama mwebaze buli kyakuyisaako si buli muntu nti aba kibera bwe kityo omusawo yomu yakulongoza yamulongoza yomu oh dear yomu yamulongoza mwana yina problem yokumira kati ajina nawo jina problem ye wamweyo munangira wali indwade ezimu bagamba nti ziba za inherited yes wachulira ko mbasenga ebulaye yibakubuuza nti wamwe mwinayo sukali wamwe mwinayo kino wamwe mwinayo kino nti olusi kikwata yes rest in peace brother Bambi kale no mkwano jini ngata nagenda emotional wano wenyine twagala munange tukusibulire jini bwatu bwalabise talina mbirizi bbiri kati wegomba nnyo ekintu kino kigamba nnyo abakyala bwayita olaba fensi eno naga nokuba emimiro wano ne wakati mukikomeromo bali kumiranga nyina mukwano gwange ba yamujjangaawo namulula paka ku gate wawe gate ningo ululani mwana wa nyoko manyi amulula nalina lubuto gumma mukazi munnaye ninga kicho mukasajja ulula omukazi wa simanyi abasajja bali violent n'omukazi nabirawo yes akuma dress akuma bana ladies life is too short omwami akuwa ekitiibwa fena tuli bantu munange aba mu nsolo tuli bantu fenna mwami wange wemana kunyizizza find a way to calm yourself down nago mwakyalo mwami aba yakunyiza find a way to calm yourself down sigenda kumulabiriza kumusalako kugira kumuyira mazi no munange katukuleke ate n'ensonga z'amaka tujezidda mwera ne jini